Wewa Rock TV Uganda nakugamba nti biba bya masanyu ekyennaku kiba kyannaku ku lunaku olwaleero ndowooza muwulira toni mwentandikidde. Story gye mbaleetera olwaleero si ya masanyu yadde n'akamu yadde mutumanyidde eri mu nsonga ziri endala naye olunaku olwaleero kikyuseemu. Rock TV nga twegase wamu ne Essawa Foundation okutuusaako okutaasa abawala ebyo bayitamu obulamu bw'abawala bwe babeeramu na nnaku ki ejjudde mu baana ab'obuwala na biki bibaze bafeesinga. Olunaku olwaleero nina emboozi egenda kubanga ekwasa ennaku naddala gwe omulabi waffe ali eyo. Nkujjukiza nti ng'oyagala okunyumirwa emboozi eno bulungi n'eziddako nyiga wansi akapeesa wakaliko subscribe obe ng'onyumirwa emboozi eno obe n'amagezi g'otuwa n'okomentinga ku bigambo bino ebyogenda okuwulira mwana muwala ng'ayogera. Olunaku lwaleero nine mwana muwala agenda kuba atweyanjulira amannya ge atubuulire yaani era nsonga lwaki azze n'atuukirira Rock TV ne Essawa Foundation okubanga atuusa obubaka bwe eri eggwanga eri n'omwana w'obuwala. So gwali eyo yenna beerako tovaako emboozi eno nyuvu ate ekwasa ennaku gwe atamanyi kusiba maziga go leero ojja kukaabako lunaku olwaleero baana bawala babonaabona nnyo naddala emboozi gye tuliko olwaleero etambulidde nnyo ku ndowooza amawulire ennaku zino gatambulidde nnyo ku basumba n'olunaku olwaleero emboozi tuleese ya musumba. Abasumba beeyisiza batya mu church ku ndiga zaabwe beera beeyisa batya mu ku ndiga zaabwe. Abantu bagenda mu church babasuubira kikuwonyezebwa na kufuna byamagero naye ate abasumba beefudde kirala bakozesa abaana b'obuwala bagenda mu makyaki gaabwe. Olunaku lwaleero negataako tugenda kuba nga tunyumyako ne mwana muwala ono atubuulire ebiki ebyamutuukako ng'agenzeewo omusumba omu. Tovaako katukomewo katono. Weewaawo nga bwe nakutegeezezza nti olunaku lwaleero tuli ne mwana muwala amanya ge ngeerabire mpozi ngani Joan. Olunaku lwaleero alina emboozi ya nnaku nnyo yadde mumulaba gwali eyinza okulowooza kiki olwaleero ki ekibaddewo divorce atuleetedde ki Rock TV baleese ekyolunaku lwaleero. So nze ng'omuweereza ndiwo okuweereza ekiba kiriwo era ekiba kitrendinga era emboozi yonna eba trendinga mu mawulire nakuyamba baana ab'obuwala era nakugamba nti ffe Rock TV nga twegasemu ne Essawa Foundation tugenda kuvaayo kuba nga tuyamba abaana b'obuwala n'okubategeeza ebizibu bye bayitamu. So olunaku lwaleero njagala mwana muwala atweyanjulira amanya Nakawunde Joan. Nakawunde Joan. Omuntu bw'akulaba olina emyaka emeka? 18. 18. Osoma? Nazzeeyo. Namaze nenzirayo ku ssomero. Lwaki wali wavaayo? Mbadde mulwadde. Okusinziira ku byali byantuukako mbadde mulwadde lino lyonna lyonna ebbanga okuva mu vaka ya senior 4 paka kati nazzeeyo okusoma eno taamu senior 5. Omuntu yenna ali yakulaba yandyagadde okumanya Joan ki ekyamutuukako era ki lwaki yabadde mulwadde nga bw'agamba. Omuntu yenna akulaba olunaku olwaleero Joan nga tetunagenda wala. Joan olina abazadde bo? Iye mbayina. Babeerawo? Mama wange abeera Busiika, tata wange abeera Kajjansi. Babeera wamu bona? Nedda. Baayawukana nga nkyali mwana muto. So kati gwe omulabi waffe wenna ali eyo eno emboozi tugenda otandika olwaleero njagala tokyusa kalimiko nyiga wansi awo subscribe okulinda emboozi endala eziddako. So Joan nga tutandikiddewo Joan ki ekyakutuukako osalewo ojje otuukirire Essawa Foundation ne Rock TV Uganda? Ekyantuukako oba nkiyite bulimba nakubuzaabuzibwa nakuggyibwa ku mulamwa n'omuntu gwe nali manyi nti muweereza wa Katonda oba omuyite nti musumba. Kuba nze ndi mulokole era nalokoka mu P6 naye nayatula obulokozi omulundi omulala nga nina emyaka 14 ewa Pastor Tom Mugerwa. Kati nembeera nga neetaaga ekkanisa awo okusabira kuba mama wange yali abeera Busiika ate nga gye ngenda okusomera kati nga saagala kubeera nga siri mu Katonda. Kwe kusalawo nenjoyininga eyo church yali erinaanye essomero lyaffe nensalawo njigendemu ate njiga obuweereza kubanga baali eyo church yali ekola discipleship basomesa abantu okuweereza.
kati nenjingiramu nenjibeeramu. Musumba waayo muvubuka, si muntu mukulu, muvubuka ali mu myaka 24 25 awo gy'alimu. Nansembeza nga nsomesa Bayibuli nga omanya abasumba, ansomesa Bayibuli, na discoveringa potentials zange ze nali nina, gifts ezandimu, n'alaga nti ayagala kuzipromotinga ziveeyo. Kati nga ngamba nnyo ngende mu counseling, ayagala nnyo muwe time tubeere awo tunyumyeko, ayagala okumanya ebinkwatako. Kati nze nali naakalokoka nga sibimanyi. Kati ne mwesiga ng'omusumba kubanga abantu nawuliranga abantu nga bagamba nti omuntu oba olina omusumba wo olina okumwagala ng'omuzadde we, olina okumwebikkulira, olina okwogera obulamu bwe gye bali. Ate nga naye buli kaseera atugamba nti abantu abatabeera n'abasumba baabwe abo tebaba ba Bwakatonda. Kati nga atekawo embeera weetu. Nampa obuvunaanyizibwa bungi mu church ate nga nali naakagijoyininga. Omusumba oyo amanya ge yaani? Omusumba ye Edgar Nyakira. Church bagiyita batya? Trumpet of Revival Church. Eri Busiika. Kubanga eyo church nagijoyininga omwaka 2018. Nali naakayingira senior 4. Kati twalina ebizibu ewaka. Financially we are not well off. Kati era obimanya embeera y'omuntu nga munaku webityo. Okusoma kwa lutalo. Kati ono omusumba alina foundation bagiyita Bwali Kujjukira Children Foundation y'abaana, aweerera abaana, abalabirira. Kati naddayoko ewaka ne njigambako mami wange, ne mugamba mami church eri gye nagenzeemu balina ne Children Foundation baweerera abaana. Mami waffe n'ayagala tuconnectingeyo ne bato bange era n'atuconnectingayo. Bwe yatuconnectingayo ne becoming a member wa church. Nembeera nga ndi full time minister ku church. Nga mbeera from morning to evening, morning to evening, morning to evening. Kati olwava ekyavaamu omusumba n'aŋŋamba ntandika okukoleramu obwo obuweereza. Africa attitude. N'aŋŋamba ntandika okukolamu eyo Children Foundation, nkolenga projects manager. Then ng'ali mu kunsendasenda. Naye nga wakati wa bino byonna yali yatandika dda okubaako by'aŋŋamba ebyekuusa ku kwagala, ebyekuusa ku kubeera n'omusajja, ku bya relationship. Naye nga abireeta indirectly. Paka lunaku lumu nali ngenze mu counseling. We yanjatulira n'aŋŋamba nti Mukama amugamba nze mukyala we. Ate nga yali alina omukyala. Nga omukyala alina lubuto by then. Kuba nze nagenda ogenda mu church nga baali beewasa dda ng'embaga yaggwa nze saabimanya eby'embaga. Najjolede nga mu church mulimu mukyala musumba. Kati ate omusumba ŋŋamba nti Mukama ŋŋamba gwe mukyala wange. Oli si ye mukyala wange. Kyenava mugana emusumba. Olina omukyala, tosobola kugamba nti Mukama era akugamba nti ndi mukyala we. Tasobola kulaga bakyala babiri. N'agamba oluusi tuwasanga Katonda si yatugambye. Kati nze nkiwulira Katonda ŋŋamba ye ggwe. Era n'aŋŋamba ŋŋende nsabe essaala ng'ekutula obufumbo bwe ne mukyala we tusobole okukwatagana nze naye mu bufumbo. Essaala gye yaŋŋamba nsabe. N'aŋŋamba alina we yansongera akasonda mu kyaki n'aŋŋamba we mba ŋŋenda nsabe. Nange ne ŋŋenda ne nsaba essaala. Awo wonna ng'osula wamwe? Nali nsula waffe. Kati when time came waliwo incident eyaliwo ewaka era teyali nnungi. Yankosa nnyo. Kati nentuka ekiseera nga ntandise okugivinga up nga nkooye obulamu biki ebyokusoma. Nezijja ne mbigambako musumba oyo
ng'owo neesiga Omusumba ne mugamba Musumba ewaka waliyo obuzibu mami wange ayagala ngende e Bulaaya nkole naye ate nze njagala kusoma nkoze ntya kubanga ye nga mami mugamba njagala kusoma mami n'angamba oba omanyi ogenda kusoma ewange togenda kubeerawo tuteesa ng'okkiriza nti ogenda genda ebweru okole she processed my passport nali mbulayo just visa actually week gye bankubiramu to go and sign gye neekyangiramu ne mugamba mami sigenda nzirayo ku ssomero mami wange nanyiigira nankyawa nembinyumizaako Musumba nazzaamu amaanyi ng'Abasumba nangamba omanyi Mukama akwagala era yambuza ku bulamu ne ssente oyagala ki ne mugamba njagala bulamu nangamba kati mami waba akugobye ewaka jangu tubeere ku kyaki nga nze simanyi bigendererwa bye era natandika okusula ku kyaki mpola mpola kubanga ewaka nali sikyalina mirembe era nze ne senior force agisoma naddayo buzi nenkola bibuuzo kuba ezo instant naye sobola kubeera ku ssomero ne mala first term yonna nga ndi waka ne second term nga ntudde bweru out of school nga mbeerawo ku kyaki wensula naye nga everyday ayina ekintu ekipya kyaŋŋamba ku kyekuusa n'omukwano buli lunaku abimu oyinza okuba mu kyaki n'ayisa omukono ogenda mu counseling bw'omubuuza ebibuuzo eby'obwakatonda katono awo obeera mu kyaki n'ayisa omukono n'ayisa ati omukono nga era omuntu abasajja bwe bakola n'ayisa omukono gwe n'aguyingiza mu sikaati yo oba n'akwata ku mabeere Omusumba yes kati naye nga yaŋŋamba mbu yali anteekateeka kuba mukyala Musumba era mukyala Musumba mukyala oba mukyala Musumba mulala mukyala we nti mbeere mukyala Musumba mu kkanisa ye naye nga ate already waliwo yali aliwo kati ng'oluusi we ngenda mu counseling nga nze mpa obudde bungi ku bwawo abalala ng'era we ngendayo ne mubuuza ekibuuzo nga tekyekuusa ku mukwano eyo tagibalanga counseling era makinga sure nti nzirayo ku mmeeza ye kati awo nga muli mu counseling tulabe nti mu kyaki mwennyini akwatirira akola ki we mwagendanga mu kasenge mu counseling kyo kyabanga kitya ekyamazima kyaki teyalina mu kasenge naye yatulanga yatekangawo tebo ne bateekawo obutebe kati kubanga first omulundi ogwasooka we nagenda mu counseling namubuuza ne mugamba Musumba otegeera otya nti Omusumba gw'oli naye ye muzadde omutuufu ow'omwoyo n'angamba ekisooka akutwalanga mwana era akukozesa ebintu ebiri mu Bible takufuula mukyala we yakiŋŋambako omulundi omulala gwenzere mu counseling ne mugamba Musumba mpulira njagala nkusabireko ng'Omusumba wange oyina bwetaavu ki njogera eri Katonda n'angamba ekisooka njagala onzaalire omwana Omusumba ekyokubiri n'angamba mbu ayagala mwagala ennyo nnyo 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 n'okusinga omuntu omulala yenna n'ekyokusatu n'angamba ayagala tugabana emitima nga walumizibwa nnumizibwa wasanyuka nga nsanyuka kati awo gwe ki ekikugira mu bwongo nga atandise okugamba ebyo bimusabire kikyakugira mu bwongo nga yakakikugamba kati nze natyamu ne mugamba ye Musumba osobola otya kuba we yabiŋŋambira ebyo mukyala we ate yali tuli bafumbo lwakuba tebannatugatta mu mubiri Katonda yatugatta dda era olina okunzaalira omwana era nandayirira okwo ku tebo kwe twali n'angamba ne bw'oliragawa olina okunzaalira omwana ne mugamba Katonda kakola okwagala kwe era waliba yagadde tuli baffena ne muzaala naye Katonda aliba tayagadde n'angamba ebyo tebiriiyo era n'angamba fukamira osabe Mukama akuwa ekisa onzaalire omwana n'angamba bw'atyo eyo essaala ekyamazima saagisaba ntandise okutyamu muli nembeera awo kati okuva we yatandika okuŋŋamba ebyo n'atandika okubikaminga open gendi ng'akola things concerning romance nga awo wennyini gwe wena atulaba ali ng'otulaba olunaku olwaleero emboozi ya Joan awamu ekwasa ennaku awamu wandyagadde obeereko ogiwuliriza ogimaleyo so kati nyiga akapeesa kali awo subscribe
wayongeza emboozi eno tovaako bikyali bingi nnyo ndowooza tuli wano olunaku nga lulamba so gwe yena ali eyo abawala bayita mu bingi abasumba beetoleddwako emboozi nnyingi tebava mu mawulire bakwata abaana basobya ku bakyala bingi nnyo so olwaleero njagala tuulize emboozi eno bulungi nnyo step by step tuulize buli kamu ku kamu awo nga tugeze maaso. Kuba nzijukira olunaku olwasookera ddala we nakakasiza nti ndina muntu mukyamu lunaku lumu kuba atera okola evening glories every day kati lumu twamala okusaba ssaawa emu n'aŋŋamba mpulira twanditambuddeko kati awo ebusiika waliwo akafo akasanyukirwamu bakayita AAA kati naye ng'alina kudduka ku bantu nga tebamutegedde kati n'aŋŋamba nze nsooke ŋŋendeyo agenda kukola ki kunsangayo. AAA kabaala oba kiki? Kalinga ka garden. Waliwo ne bba buli kimu nga omanyi garden wezibeera. Omusumba yagamba mugende mu kafo akasanyukirwamu. Musumba yaŋŋamba nti ayagala nfunireyo time ne ŋŋenda era obudde bwali buzibye naye mba naakatuukawo bwe nti naye najja era ye kennyini ye yanoonya n'ekifo we twatuula n'atuukawo n'atuula nange ne ntuula n'aŋŋamba kati njagala tunyumyemu ng'abantu abakulu kati nze nga muwa ekitiibwa ng'omusumba kati ng'aŋŋamba njogere biki naye n'aŋŋamba kati gwe kitwale nti essaawa eno siri musumba kitwale nti kati essaawa eno olina bbaawo kiki kye wandikoze ng'olina ebbaawo n'ensigala nga mutunuuliddewo nti awaguze ku byokunywa baaleeta obucupa bwa soda waali bubiri ye n'asumulula nanywa owe n'amumalamu nze saanywa soda saanywa era n'aŋŋamba ekyamazima tetuzze wano kunywa soda nzize wano kubeerako na mukyala wange wadde sinnaba kuwasa nga gwe okimanya alina omukyala ewaka nga nkimanya alina omukyala ewaka ate nga yakazaala n'omwana kati abikugamba ebyo nti n'omukyala nali nkimanyi nti amwina ng'abiŋŋamba naye nga ŋŋamba oli si ye mukyala we ye kyekigambo kye yali aŋŋamba oli kuba mukyala we baali bamuyita Gloria aŋŋamba Gloria si ye mukyala wange nze mukyala wange omutuufu ye ggwe nkiwulira mu mutima simanya nkiwulira mu mafuta newe nsaba obusabi bwe nti nkiwulira naye nti okubako ekigambo kyonna kye mugamba nga tutudde buli omu mu katebe kake ye yakola muvu eyasooka kuba yaleeta luno olugalo lwe olusajja n'alwisa kuno ku mimwa gyange waati nga bw'ayogera ebigambo eby'obwami eby'omukwano nga abyogera mu ngeri nga eri romantic okukuteeka mu moods like to prepare me bw'atyo na excuse me nga ayagala like tubeeko we tutuuka kati nga ne mwesikako nga nti amugamba naye oli musumba wange tetusobola kukola bino n'aŋŋamba nedda gwe nkugamba essaawa eno siri musumba obusumba bukoma ndi katuuti wemba siri katuuti mba mwamiwo era toddamu okumpita musumba nga siri katuuti olina kumpita linnya lyange Edgar oba si ekyo mpita erinnya eddala kati nga tutudde awo n'ayisa kuno olugalo ku mimwa gyange n'alwisaako to put me in the moods kati nga womanyi abawala tutendewalirwa agenda okulaba nga I've become so emotional nga afunye chance natandika okuyisa omukono gwe mu sikaati yange kuba nali mu sikaati nnyimpi ne musika we nti n'aŋŋamba come on ng'ayogera mu luzungu come on don't you want me to feel you nemugamba feeling what n'aŋŋamba I'm your man nemugamba asi mu ngeri eno our first date nga otandika kola bino nagamba tolowooza omukyala biki byalina okukolera omwami we me just touching on your nika is it a crime nemugamba ati awo natandika okunyiga n'agamba kyemuva mulaba nga mulemererwa n'okufumbirwa
omusajja akukwatako kati ne woti nga omwesikako leka nze nkole kyenjagala biki n'agamba ne mubuuza kati mu nnika yange onoonyayo ki ngamba I just want to touch your labbies ne mugamba sizirina n'angamba no you have them ne mugamba ekyamazima sizirina n'agamba let me check and see n'angamba nkimanyi ozirina angamba I know all girls do have labbies ne mugamba for me I don't have kubanga mu culture yaffe tetubikkiririzaamu n'angamba I will have to first see and prove ne kati ne tubeerawo nga kuba yalina amaanyi nga musindike ng'alemerako ng'asembeza omukono musindike eri alemerako asembeza omukono paka we yatuuka n'akwata ku lining ya nnika n'angamba kati wano wentuuse tosobola kunnemesa kukola kyenjagala kyenava mugamba ekyamazima oba omanyi ng'oli musumba tokola kino n'angamba nagambye obusumba bukoma ku katuuti bwe mba siri katuuti siba musumba n'olwekyo you are my wife I am your husband tulina okukola ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Then he passed his hand in my nika naye saamuganya to reach me deeper ne mugamba ekyo kimala nga mpulira n'ekyayi ne mugamba kimala n'obudde bungenzeeko kuba by then nali nsula ku kyaki ne mugamba bagenda kunsibyayo ku kyaki nsule wabweru n'agamba era nnemesezo zikwatako nnemesezo zikebera biki n'agamba okay, at least give me a kiss nali nkyukawo nti nansika nanziza emabega nankuba kiss deep one n'amala n'angamba let me go now. Kati awo wonna ebyo nanga bibaawo tewaliwo ngeri yonna gye walisobola okwetaasaamu oba tewaliwo bantu bali awo n'okulaga nti toli mativu nakyokola? Tewaliwo bantu kubanga eyo garden kolo temwalimu n'abantu in fact kubanga ne we twali tutudde it was far from the counter kubanga yanoonya ekifo nga kiri dark nga obutebe we buli someone cannot tell nti waliwo abantu nga tuli walako actually at the extreme end of the garden era bwe yamala n'andekayo n'agenda mutayagala tutambule ffe n'abantu bajja tulaba n'andekayo kati nange nentambula mpola awo zaali kiro 6:00 bwe twayawukanira nentambula mpola nengenda ku church kati bwe natuuka ku church abalala abawala be twali tusulamu nabo ne baŋŋamba Joan ng'owunya akawoowo ka musumba ne mbagamba obedda nkutte jaketi ye wano nga ali mu evening glory kirabika we kaŋŋendeddeko ne basigala nga bekyebuuza nange ne sibaddamu. Awo wonna ng'omaze okulaba omusumba akola buli kimu ekiragira nti akwagala nga gwe tomwagala lwaki tewasalawo n'ova mu kyaki n'ogamba nze kyaki kanjireke noonye kyaki endala lwaki wasigala mu kyaki y'omusumba oyo ate waliwo kyaki ez'endala mwosobola ogenda n'osabira ate nga musumba akutuusizaako ebyo byonna lwaki wasigala mu kyaki eyo? Ekyo kibuuzo kirungi nnyo nange nakyebuuza okutuusa we nafuna ansa nga ndi ku kitanda mu ddwaliro we nagifunira. Ekyamazima nayagalanga okuva mu kyaki eyo naye nga buli wemba ngivaamu nga nnemererwa ng'omutima gugaana nga ngamba nina kubeera wano. Simanyi kiki kyali kyatuukawo by then kuba ne mami wange yagezaako okunzizayo nga ngamba va ku kyaki at least ddayo kuba waliwo kyaki gye nasooka okusabiramu enateete nga ngamba wakiriddayo ku kyaki yammwe eri gye wasooka okusabiramu eyo kyaki giveemu nga mugamba anedda mama sobola kuva ku eri kyaki nga njagala naye nga wemba nsazeewo nti kati ŋŋenda nga neekyusa omulundi gumu ne ngamba siina gye ndaga. Simanyi kyali kiviirako ekyo nange. Kati okizuula otya nti walina okuva mu kyaki eyo ng'oli ku kitanda kiki ekyakujjira mu bwongo n'ogamba lwaki saavaayo kiki ekyakujjira mangu ago n'osalewo oveeyo? We nali ku kitanda kubanga bino saabyogera era siina gwe nabigamba bino byonna naye olunaku lwe njogera amazima nga ngagamba anko wange. Awo wennyini tuwulidde ebyakutuukako byonna kati ku kitanda okwo nga tetunakutuukayo watuukayo otya? Ki ekyakutuusa ku kitanda era mbeera yali etya eyakutuusa ku kitanda? Wali mulwadde wali kiki ekyatuukawo? Story eno mpanvu naawe twagala otuwulirize okuggyako kangibatemere mbabuulira awo. Kati
And when waliwo a time came nga mama wange abaagala ngende e Bulaaya ate nze saagala. Mami nanzija ebusiika nantwala ewa muganda we Salaama. Ewa muganda we Salaama ne mbeerayo for 2 weeks. Naye nga saagala kugenda bweru. I called Edgar ne mukubira essimu ne mugamba Musumba, mami baagala kuntwala Bulaaya naye nze saagala. Njagala kusoma. Naŋŋamba jangu ebusiika ffe tugenda kutwala ku ssomero. Osome otuuke ku kyoyagala. Naŋŋamba sala amagezi gonna. Ne mugamba wenna abagamba tebagenda kunzikiriza naye nze nsazeewo ngenda kubaddukako okusinga okugenda e Bulaaya kuba abaana baali babonaabonera ebweru. Ŋŋambe tya. Bino yabiŋŋamba nga mmaze omusinkana ngenda babuulirawo. We yatuukawo we natugenda ku ssomero baliyita Busika Muslim Secondary School n'asabirayo ekifo admission form ne bagimuwa. Kati olunaku lw'entoloka Salaama anti wange saamugamba gwe nali mbeera naye kuba yali taliiwo ne muddukako naddukayo ssaawa 6 ogw'emisana. Kati oyo anti wange baalina mukwano gwabwe yali mulenzi bamuyita Ashubu. Kati ne nninnya booda nga sina transport simanyi wakudda naye nga neetaasa. Kati nenkubira oyo omulenzi Ashubu ne mugamba Ashubu nziruse ewaka naye sina transport simanyi na kyakuzzaako. Naŋŋamba jangu wano ku dduuka mu tawuni wenkolera. Ti bwe nagenda oyo omulenzi naye nali simumanyi kiri awo kuba namulaba ku Sande ku Mande namulaba ku Sande we bajja ne bankima mbu batutwala out. Story mpanvu kati kugitema mu bufunze nga tugenze eyo yonna. Twagala tutuuke ku ki ekyakutuusa ku ndiri. Olyoke otuuke ku ndiri nga bw'ogambye nga tokyategeera ki ekyakutuusa ku ndiri. Anti kye ndi mu kugamba bwe kyatandikira nze okulwala. Oyo omuvubuka ne ntuukawo naŋŋamba lwaki odduse ewaka kuba nali nkaaba. Naŋŋamba kale tugende ewaka okole ki owummule ombuulire ebikutuuseeko tufune ne transport akutwala. Kati we twatuuka ewaka ne mugamba ebyali bintuuseeko ate naye yalina bigendererwa bye birala. Naŋŋamba ekyamazima kati ofuuse wange kubanga toyinawo dda ebibyo bikomye. Olaba odduse ku bazadde bo kitegeeza toyina muntu mulala asobola kukuyamba. Kati omanyi ky'ogenda okukola ogenda kubeera wano ewange naye ebimu ku by'olina okunkolera bye bino. So he forced me into sex and that was my first time. Eyakutwala ng'agenza okukuyamba ku nsonga ezaaliwo yakufuula mukyala we. Kubanga when we reached home namugamba ngaba anti bange abo wobamanyi biki ate gwe sikumanyidde ebbanga ddene ne muyitiramu ne mugamba mami wange ali waati ne waati. Nambuza kati essaawa eno olaga ne mugamba ngenda busike wa anko wange. Samugamba nti ngenda ku church. Namugamba ngenda busike wa anko wange yaŋŋambye agenda kumpa ssente ez'okumperera. Era yasooka n'aseka n'agamba gwe kati ebibyo biwedde. Toyina muntu mulala yenna. Olaba otuuka okudduka ewammwe. Olaba maama oyaganya okutwala ku ssomero ng'ayagala ogenda e Bulaaya kati n'osala omuddukeko. Kati toyina muntu mulala yenna. Kati ogenda kusigala wano ewange naye ku bimu ku by'olina okunkolera bye bino. Olutalo lwali lw'amaanyi okumwetaasaako okumweggyako. N'akwata engoye zange zonna n'aziteeka kuba nalina bbaaga. Nava Salaama ne bbaaga. N'abiteeka awo nga nsigadde ndi naked. Kati yasooka n'anforcinga into sex live. Kati nga simanyi health status ye era nga ndaaja namugamba at least yambala kondomu. Ne wononforcinga sijja kufaina at least kola ki yambala kondomu. Kati nanvaako mbu ayambale kondomu. Then I saw blood on the bed.
my virginity was broken, and that is what I was protecting. Zobutagenda abroad. I wanted to stay virgin till marriage. Yakukaka bukasi bwe gwali mulundi gwo gusoose eyakutuusa ku ekyo. It was the first time and first day. Now, and when I saw blood, because I was raped, I cried because of that. Because of losing your virginity. Yeah, kati ate laba manyi kale ansaasidde enkaabi ennyabirese aŋŋamba ndaba akuba essimu abuza obupiira we buli kuba yayogera olulimi lwe nali simanyi ng'ali ku ssimu. Ngendo olaba bamulagirira n'akwata mu katiini n'aggyawo kondomu. Zaalimu kondomu nga nnyingi ate nali sinnaziraba. N'aŋŋamba ngenda sooka nkozesa eno mmale nfune n'endala. N'aŋŋamba ate zonna gw'alina ozzinnyambaza. Ne mugamba ekyamazima ndeka ŋŋende, sigenda kuwabira ku poliisi naye leka ŋŋende gye nkole ki gye nsanze. N'agaana n'aŋŋamba kimala kuggwa kuba tekinnaggwa, tosobola kunkookoonyaako bw'otyo. N'ensala amagezi ne mugamba njagala kufuka. N'aŋŋamba ggyayo ebbaafu, ne mugamba sisobola. Kati nandaba nga akalubye, ne mugamba kale njagala genda kukola lonko. N'aŋŋamba ggyayo ebbaafu wansi w'ekitanda. Ne mugamba ekyamazima sisobola kukola pupu mu bbaafu naye ndagirira toilet we ziri. N'andagirira. Ne mugamba nno bampe ku ngoye zange kuba ye yali aziina. N'aŋŋamba bampe ku ngoye zange. N'aŋŋamba nedda, weesibe ettawulo ogende omale okomewo, tolina gy'olaga. Neesiba ttawulo bulungi, n'ampa n'ekipapula n'enkwata n'akadomola k'amazzi. Kati mba nfuluma ennyumba we nti ne bamukubira essimu. Simanyi yamukubira ssimu. Kati ng'ayogera ne ngenda mu toilet ne neenaazaako omusaayi ogwali gunvaamu. Ne musanga ng'ayogera ku ssimu ng'ayimiridde ku mulyango gw'ennyumba. Ne mugamba ekyamazima toilet nkyafu sisobola zikozesa. Kwe kugenda alabe oba toilet nkyafu. Kasita kuba toilet zaali manju wa nnyumba. Kati bwe yawetawo ati nakwata bbaaga yange mu ttawulo n'enziruka emisinde. Waaliwo nearby waaliwo church nga bijjaazi bikuba, nakuba endulu mu nnyumba naye nga tewali asobola kumpulira. Nga bijjaazi bireekana n'ensooka nenjagala nyingire mu church naye nentya abantu nempitawo buyisi paka we nagwa ku nnyumba ya neighbor omulala. Waaliwo abantu nga banyumya emboozi ne mbagamba bambi munkwekeko wano. Omukazi n'aŋŋamba yingira mu nnyumba. Kati ne nnyingira mu nnyumba. We nayingira mu nnyumba nagenda wansi wa kitanda kuba nali ntidde nga mmanyi era agenda kujja akole ki ankimeyo annoonyeeyo. Nayingira wansi mu kisenge kya mukazi ne nyingira wansi w'ekitanda ne mbeera eyo. Mukazi najja nga nnoonya. N'ambuuza naye muwala kiki? N'ambuuza akugoba yoona ali mu kasaati ka jjiini. Ne mbagamba kavubuka kati ni ka black. Ne bagamba ye yali wano ali mu kasaati ka jjiini naye amagamaga. Ne mbagamba yoyo waba ali mu kasaati ka jjiini. Ne baŋŋamba omukoze ki? Omukyala ne mmubuulira ebyali bituuseewo naye saamugamba nti omuvubuka oyo yankozesezza. Namala n'ambuuza toyinaayo muntu gw'osobola kuyita ajja akuyambe? Ne mugamba ngenda kuyita musumba wange yagenda okukola ki okujja nnyambe. N'aŋŋamba mukubira essimu. Ne tukubira Eddiga essimu. Eddiga n'ambuuza wendi biki ne wendi simanyiiwo. N'aŋŋamba mpa oyo omukyala. Ne muwa omukyala n'ayogera naye ne bamulagirira mu ddakiika nga 3 Eddiga yali atuuse ewaka we nnali. Eddiga bw'atuuka ewaka we nnali nga mukyala amunnyonnyola story nga weebadde n'ambuuza omusajja akukozesezza. Ne mugamba nedda tankozesezza. N'aŋŋamba yogera waba akukozesezza tugende mu ddwaliro. Ne mugamba ekituufu tewali kibaddewo era ndi mulamu. Kati kumbe omusaayi gwali gukyajja. N'aŋŋamba ate ogwo omusaayi gwendaba. Awo ne ndyoka mugamba ekyamazima omusajja ne ankasa omukwano. N'aŋŋamba kale tewali buzibu. Kati ne tulinnya bode yali emuleese ne tuvuga ne tuvaayo. Kati laba we tutuuka ekiwenda. Twavuga boda paka Kiwenda. We twatuuka ekiwenda ne tuvaako. Ne tuvaako nga tutambula.
nga ntwala eyo munda mu kiwendo eyo simanyi yo gye twayitulaga naye nga naye tambuulira nti tugenda wano naye nga tutambula alaga alina omuntu gwanoonya nti oba era nga tambula gamba oba tunaamulaba oba we tuyita muli nekkubo tunaamusangayo. Omusumba yakutwala? Naye nga tambulira gye tulaga ngamba oba we tunayita muli nekkubo tunaamulaba oba gyali. Kati nga njagala mubuuza ani gw'ogamba naye nga already ebindi mu bwongo bye ebyali bintuuseeko nga ndi miserable. Kati we twatambula tulina ekikomerawo kye twatuukirako twakifubutuka na mmanju n'akonkona omukyala n'aggulawo oluggi. Kati omukyala waggulawo oluggi ne tuyingira mwalimu obuyumba nga bungi nga busimbye layini. Kati nze mmanyi mizigo nga mmanyi oba azze kulaba mukwano gwe oba azze kulambula kuzimu ku ndiga ze naye ng'obuyumba bungi. Kati omukazi n'atugulirawo ruumu emu nga mulimu bukateni nga bumpi si zino ezimalayo nga bubikkako waggulu wansi wali open. Kati ye n'asaba n'abuza toilet ne bazimulagirira. Omukazi n'aŋŋamba ayingira awo nenyingira. Kati ngenda oyingira ndabamu ekitanda n'ekinaabiro munda nenyingira n'entuula. Kati najja n'aŋŋamba ku ssomero nagenzeyo naye bino mbadde sobola bikuweera busiika kati nensalawo nzije mbikuweere wano. Najjayo admission forms z'essomero ne recommendation letter yange biki byonna n'abimpa n'embirabamu. Kati n'amala n'aŋŋamba bannaye kinnumye nnyo okubanga omusajja omusiru yagamba omusiru yeggadde mukazi wange. Ne mugamba naye nsaba Mukama nnyambe nkyerabire. Kati naye eyo advantage gye yakozesa naye n'addamu n'ankozesa. Awo wennyini tulaba ku Rock TV Uganda embeera y'abawala gye bayitamu emboozi ya nnaku nnyo ya nnyiike, emboozi ya mwana muwala. Tukyagenda mu maaso katunyumize nga bwe kyali. Awo wennyini tukomye nga omusumba akugamba naye afunya ke kaseera akufunye. Kye kyaddirira? We yakugamba nti akufunye. We yaŋŋamba nti anfunye yasooka n'anteekateeka nga weteekateeka omuntu ng'ogenda kwegatta naye. Ng'okyalina amabwa g'oli omulenzi g'akulese nago ng'omusaayi gukyajja. Actually nti it was one way gye yali ankamfatingamu. Yalina massage oil mu bbaaga ye. N'asooka n'ankola massage nga wanteekateeka zino romancing. Kale yakola ebintu bingi nga bw'omanyi ebintu bye bakola bano abantu abazannya blue movies. Steps zonna ze bakozesa buli kimu kye bakola. Ng'okyali mu bulumi bwo owulira obulumi. Naye nga waŋŋamba cool down nze bbaawo wendi okukakkanya biki n'aŋŋamba wadde ebyo byakutuuseeko nze sigenda kukukyawa ate sigenda kuvaamu. Ngenda kukola kyonna ekikakasa okulaba nga tubeera ffenna paka we are having nange sex. Ng'okyalina amabwa gali n'akukaka ne mu having sex. Yes, olunaku lwennyini ng'amaze okumpikingayo eri and he took long nga he's having sex with me. It was like for 2 complete hours. 2 hours? Yes. Ng'ali mu kukozesa? Yeah. Nga Nonstop. And actually simanyi kyamuliko era neebuuza oba yali amize any drug. Kyannemutegeera paka nakati. Awo ng'okyategeera? Nze natuka ekiseera n'empunga ekyamazima. Natuka ekiseera n'empunga ne kuba naleekaana n'endeekaana naye nga yali ayongera bwongezi. But after the 2 hours era kasita yamalawo ati nakwata tawero ne yeesiimula bulungi nnyo. Nze ne ngenda mu kinaabiro ne nnaabako naye nga mpulira sitegeera. N'amala n'aŋŋamba kati tugenda waka ne tukwata bbaaga ne tutambula kuba
okuva ku lodge kuba yalina lodge era nano kizuula luvannyuma nti gye yakutwala yali lodge mu kugenda tewakitegeera nti lodge kuba yampisa mabega ate nga tugenda ngamba alina gwanoonya era nze saalaba na kipande kyeyo lodge naye bwe tumaliriza mu kufuluma nga tugenda kati nampisa ku main road nendaba ekipande kyayo erinnya lyayo liri Rojak guest house bwe baali bagiyita era nakiraba ekipande ne tutambula ne tutuuka ne ku chorus nga weekiri nenkiraba neŋŋamba okewe wano kati nenambawo tugenda ebusiika mbu yali ategese bwengenda okusulanga nga wenvanga ngenda ku ssomero era nali ngenda kusula nti baali bamuyita Apooso era yali mune balokole banne nga gyategese naye ekintu ekimu ku bye yaŋŋamba nti buli waaliwuliriranga ng'ayagala ajja kujjanga gyendi buli waaliwuliranga nga yeetaaga omukwano mbu ng'ajja gyendi era kyava yali agenda kunteeka eyo ewalako okuva newa mukyala we kubanga yali yaŋŋamba bingi ebikwatagana ku bufumbo bwe nti ye tebeegattana awo wonna ng'amaze okukozesa yakuteekawo wasigala mu kyaki gye wali osula oba yakupangisiza olina we yakupangisiza ng'ogyosula gwe gy'obeera nga mukyala we yagamba bwe twava ku lodge twavuga straight paka Busiika kati tutuuka e Busiika naŋŋamba kasooka agende ku mobile money aggyeyo ssente kati bw'agenda okuggyayo ssente saddamu mulaba nemulinda kukuba bwe yali andese nga simulaba kati luvannyuma nnyo abamu ku bamemba ba kyaki baali babiri Mase ne Henry ne bajja we nnali simanyi yali abalagiriddewo ne bajja ne bampikinga era we bantukako ne baŋŋamba bakwetaaga wali ku poliisi Musumba bamukutte konze bamukutte ne baŋŋamba bamukutte era bamugalidde naye statement gy'oyogera yegenda okumuteesa kati ne baŋŋamba tugende ku poliisi y'e Busiika natuukawo kati Omusumba nga bamukwatidde ki kyamukwasa kati bwe natoloka Sarama oli anti wange nakubira maama essimu namugamba omwana nziruseeko naye simulaba kati ye maama mu buli ngeri yali akimanyi Musumba yambuzizaawo era yagenda butereevu ku kyaki kati ate raba Musumba ku kyaki yali tasiibyeyo nga mukyala we yasibye ate bwe yava ku kyaki yagamba mukyala we agenze kwewandiisa kufuna national ID era ng'agambye mukyala we yaba preachinga mu evening glory kati maama atuuka ku kyaki teyasangawo muntu naye bwe yatuuka ku kyaki yasangawo nga omanyi abaana b'oku kyaki n'abagamba Musumba alina agamba Musumba taliyo kati maama n'agamba Musumba abuzizza omwana wange naye ajja kiraba kati abo abaana abamu ab'oku kyaki ne bamugamba era maama Joan weerwaneko kubanga oyo Musumba agenda kwonoonera omwana kubanga oyo omusajja si mwangu ebyo mami wange yabiŋŋamba luvannyuma kati mama n'anoonya mukyala Musumba ayogere naye abeeko kyamugamba we yasanga mukyala Musumba yagamba bugambi maama Joan nze kannobe leeta omwana wafumbe mu maka gange nze sigenda kuddamu kubeera na musajja oyo kati mama nga tabitegeera n'akaaba era mukyala Musumba n'agamba mama genda ku poliisi owaabe nti omwana waabuze naye kyoba omanya omwami wange yalina omwana wo kati mama n'agenda ku poliisi n'aripootinga nti Musumba abuzizaawo omwana we era we balaba booda baali ku kkubo ffe nga tetumanyi nga balinze booda ejja gye batunuulira kati ne bamulaba Mase kennyini n'asonga n'agamba Musumba wuuli kati wava ku booda waati nze saamanya ne bamukwata n'amutwala ne bamugayira kati we bantwala ku poliisi e Busiika okwogera ekyali kibaddewo natyo okwogera byonna ebyali bintuuseeko kati nze ate kye nakola I defended him bamute kitegeera kuba yali like nga omanyi omuntu n'aŋŋamba omukyala omutuufu
olina okulwanirira omwami wo, omukyala omutuufu ozibira ebyama, omukyala omutuufu ow'obwakatonda awangula, tomala gayogera ne wabeerawo ekikyamu, you have to stand for your husband. Ebyo bye yabiŋŋambanga nga tuli ku church. Kati nembigatta, kati nze oneyo ndaba nga essaawa naye nina kumudifendinga. Kati awo wennyini okumudifendinga, wamudifendinga nga bwe yakugamba nti olina kuba nga mukyala we, wamudifendinga nga mukyala we oba? Namudifendinga nga ndiga kuba tewali ku byonna bye yankola kye nayogera. Naye what I did, olutalo ate nalukyusa ne nduza ku mami wange. Ne ŋŋamba maama wange kubanga mwagala kuntwala Bulaaya, nze nsazeewo nkole ki? Mbaddukeko. Abasirikale ne banemerako ne baŋŋamba, oba waliwo ekiri wakati wammwe ne Edgar? Ne mbagamba tewali. Nga ntya kuba yali yaŋŋamba omukazi atazibira byama taba mukazi. Kati omukkiririzaamu nnyo, buli kyagamba okikkiriza? Nali mukkiririzaamu kuba yali yanteekamu omutima ogumukkiririzaamu ng'omusumba we ate nga omwami wange. Kuba yali yaŋŋamba nga yankakasa, yansomera ebyawandiikibwa bingi mu Bayibuli. Kale nga newoba gwe tosobola kuwakana. Ate ye musumba gwe nasooka okumiitinga mu bulamu bwange n'endwawo mu kyaki ye. Kati nga ndaba buli kyaŋŋamba kituufu, buli kyaŋŋamba kituufu, buli kyaŋŋamba kituufu. Ne ntandika okumukkiririzaamu era nabeeranga ku kyaki ng'abawala abasinga tebanjagala. Kati nze kye nali mmanyi, nze nali mmanyi anjagala. Kumbe ffenna abawala abali mu kyaki yali abitukola naye nga tetumanyi. Damukwawo? Yes, ffenna abawala abali mu kyaki yali abitukola. Kati gwe okizuula nti buli mwala ali mu kyaki bamukola kyekimu kye bakola? Era abamu baali baavaamu namu. Abamu baavaamu era mu kyaki eyo era kyaki eyo kyekimu ku byagisuula. It is his habit. Kuba nange we nali sinajoininga kyaki eyo, abaana baayogeranga ku ssomero nti eyo kyaki omusumba waayo akozesa abaweereza biki. Kati ate nze mu bulamu bwange ebyo ebintu nali sibikkiririzaamu. Nga ŋŋamba teri musumba asobola kufoosinga muwala. Abamuwaayiriza? Ŋŋamba baba bawaayiriza. Ng'era we mpulira omuwala agamba musumba yankola bw'ati, nga ŋŋamba bya bulimba. Kubanga naffe abawala oluusi tumanyi okwefuulira ne twemolera ku basajja. Kati nga ŋŋamba oba oluusi be baba seducinga, naye kyamala kuntuukako ne ntegeera. Kubanga nabeeranga era nagambako oyo Edgar lumu mu kyaki. Ne mugamba we nali sinaba kujja mu kyaki yo baŋŋamba ng'okozesa abaweereza abo. Kati ye kennyini n'ambuuza n'aŋŋamba, okuva lwe wajja wano nali nkugambye ekigambo kyonna ekyekuusa ku mukwano? Ne mugamba ekyamazima tonnaba kubiŋŋamba. Kati awo natandikira okumukkiririzaamu. Kati yampita wala okutuuka ku ekyo. Kubanga we yatandikanga okunkwana yanteresanga ne ssente eza project abazungu ze babeeranga bamuweereza. N'aŋŋamba ekyo nno kyekimu ku bikulaga nti nkwagala era nkwesiga. N'agamba omusajja nga yeesiga mukyala we amuteresa ne ssente. N'aŋŋamba gwe olaba nziteresa mukyala wange, oyo si mukyala wange, gwe mukyala wange. Gwe olina gwavunaanyizibwa ku byange byonna era ne ssente za project zizo zitereke. Ng'azinteresa. Naye nga buli obudde we step gy'akoze eyeekuusa ku mukwano nange eya romansi. Naye incident gye siryerabira eyasinga okunzibula amaaso mu bulamu bwange zaali ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri omwaka 2019 guno gwe tulimu. Lwali lunaku lwakutaano, yali overnight. Twamala overnight eyo bulungi ssaawa 10 ez'ekiro. Mukyala wa Edgar yali yeebase muzimu ku nnyumba z'oku kyaki. Edgar n'aŋŋamba Joan mperekeraako ewaka. Mu kkubo nga tutambula n'ambuuza tubeeko we tutuula. N'antwala ku kisaawe. Bwe twatuuka ku kisaawe,
Edgar yakola ebintu ebyali bitankolebwangako ku bulamu bwange, ku mubiri gwange, nga sibirabangako ne ku maaso gange, nga sibiwuliranga nako ne mu bulamu bwange. Nyinza obutabyogera kuba nze binswaza okwogera. Byogere kuba omuntu yandyagadde okumanya ki ekyakutuukako, kyetwagala okumanya ki kyeyakukola ekyo kyotalyerabira. Bwe twali ku kisaawe eyalinga second time naye nze ngitwala nga eyali first time, era ye yakiyita kunneebikulira nti manye how much he loves me. Nali nyambadde engoye nga kizibu omuntu okuzijjamu kuba nali neesabisa engeri obudde gye bwali bwa kiro. Edgar yampemula ebigambo bye nali siwulirangako, naye nga buli kigambo kyayogera nga kimpunza, nga buli kigambo kyayogera nga mpunga, nga buli kigambo kyayogera nga mpunga. Bigambo nyinza obutabyogera bannaye. Byonna bye twogedde tubiwulidde, naye twagala kuwulira Edgar ki kye yakukola ennyo. Kati bw'otabyogera omuntu yenna ali eyo ajja kumanya nti abaana ab'obuwala bakola ebintu ebingi ne basirika. So kati tubuulire Edgar yakola ki ekyasinga okuwunza? Edgar erabika kaali kakodyo ke keyali akozesa, kubanga nga buli kigambo kyayogera nga aseetula olugoye, naye that day alike yali prepared well. Era olwo olunaku lwe nali nsuubira nti agenda kunkozesa, naye ate teyankozesa. Naye yakola every act eya romance kuba yannyambula. He sucked my breasts terribly, not softly but terribly. He kissed me roughly, not softly, not sweetly. Kwegamba nempulira nga bintamye naye ng'ate ye alaga atandika butandisi. Teyakoma okwo. He laid me down on the floor kubanga kisaawe kwaliko obusubi, n'anteeka wansi, n'asumulula sikaati yange kuba yalina zipu wano mu maaso yonna, n'agisumulula ne yeeta. Teyakoma okwo kuba nali nyambaliddemu bayika munda, nayo n'agiggyamu. Nali nyambadde kamizo naye nga eno wansi esibanga bw'olaba costumes bwe zibeera, n'agita n'agisumulula till we yatuuka ku nnika, nayo n'agiggyamu. Naye nga ayogera ebigambo mu matu naye nga bikigambo kinnafuya ne kimpunza. Ng'alinga ayeerogoza, nga alinga asamirira. Bwe kityo bwe kyali. I reached a moment nga sobola kuresistinga kubanga for the start nali mugamba nedda naawe biki twakava mu kyaki, n'angamba ebya kyaki bibadde bya kyaki kati bino byaffe. Awo we yatandikira ng'abyogerera mu matu gange in forms of whispers, yeah? Nga abyogera mu kawoomereze, mu kimpowooze, naye nga byabuwemu. Nga wampisaako engalo ze waati, wampeeweeta, waŋŋamba calm down, biki paka we yajja mu nnika yange. Ne mugamba ate lwaki, naye nga njogerera wansi nga mpunze, ne mugamba tojja mu nnika yange bambi nkwegayiridde. N'aŋŋamba I want to test your sweetness. Ne mugamba ogenda gitestinga otya? Aŋŋamba I'm going to use my tongue to test your sweetness. Ne mugamba tekisoboka kubanga lumu twali tutudde as youths in church
waliwo omuwala yabuuza ekibuuzo n'agamba why do men use their tongues in romance? Ye kennyini n'atugamba si kya Bwakatonda mbu kubanga ennimi tuzikozesa okutendereza Mukama n'okumusinza kati tulina zikozesa bintu ebyo. N'ekimugamba ati that moment ne mugamba I remember in church watugamba boti ne boti n'agamba for me I'm doing it for my love. I want to taste your sweetness. Nengezaako to cover up my legs. Na he opened them up widely. Then he stood in the middle. He knelt down. Then he brought his head. Then n'akikola. I thought oba agenda kikolerako for like a few minutes. But he persisted. Paka wezaawera ssaawa 12:30. Ng'akola ki essaawa ezo zonna? Sisobola akyatula n'akamwa kange kubanga Eddiga yakwambula nadda ku bitundu bye ebyekyama. Teyakukozesa n'akozesa olulimi lwe nga lwakozesa kumala essaawa 2 kyekyo kye yakola kuba nali manyi agenda kunkozesa era kye nali ntidde naye yaŋŋamba I just want to taste your sweetness. N'abeera okwo kubanga ku kisaawe twagendayo ssaawa 10 twavayo ssaawa 12:30. Ezo essaawa zonna ng'ali mu kukola ekyo kye yali akola. Era we yamala yakikola nga siri in one position nga ankyusa nga wayogera ebigambo waŋŋamba calm down I'm your husband biki bino bye bimu ku mukazi by'alina okukola okuprovinga omwami we nti amwagala. N'abikola bwe yamala essaawa zaali 12:30 n'aŋŋamba njagala kuleka ogenda essaawa emu. N'aŋŋamba ate tukyalinayo eddakiika zaffe 3. Nga mukola ki ku ddakiika ezo 3 zagamba nti mukyalina eddakiika 3? Kyenkugamba. N'aŋŋamba yambala ne nnyambala. N'amala n'aŋŋamba don't cover your breasts. N'aŋŋamba sit down ne ntuula wansi. Kati najja n'afukamira mu maaso gange. N'aŋŋamba I'm going to suck your breasts for 30 minutes. Era n'akikola. Emboozi eno gwagiwuliriza naawe atulaba okuva gye twatandikidde ne wano we tuli essaawa eno. Tosobola kikkiriza nti ebikolwa ebyakolebwa ku Joan byakolebwa Musumba. Abasumba batuwa ekifaananyi eky'enjawulo nga bali mu church. Ne bwe buziba babeera bantu balala. Omwana obuwala gwali eyo ng'olina kye bakutuusaako kyonna nga otya ekkyogera osobola tutuukirira. Address zaffe weeziri wansi awo Rock TV Uganda weeziri wansi awo oba SG Dana Foundation oba ku website osobola okutuuka n'oweereza message yo n'otuwulira wooli oba tosobodde tutuuka wano tufuna engeri yonna gye tukutuukako. Joan yayita mu bingi n'essaawa eno we mumulabira akyalimu mulwaddemuko. So tumaleyo awo ddakiika 3 ge yakugamba nti mugenda gamala ng'ayonka amabeere go. Neegwe mulinga owulira otya? Nze byali byantamye dda naye nga sirina kyakkola ku lw'ebigambo byalinga ajja ng'amba emabega kubanga buli we nagezangako okugaana ng'alaga nti anyiiga ng'alaga nti musunguwavu ate nga yaŋŋamba nti bwe ndi mufiirwa tewali musajja alimpasa mu bulamu bwange okuggyako ye yekka. Kati nga buli we nzijukira ekintu ekyo nga muli mu mutima ntya era nze nga nkitwalanga nti Eddiga ye mwami wange omutuufu n'okusinziira ku ssala ze yaŋŋamba nga nsabe n'engeri gye yalinga yeeyisaamu kubanga oluusi yavanga yasibulanga mukyala we n'agenda ewaka n'asigala ku kyakimbu akyambudaabuda muneme kuwubaala. Nali sirina ssimu
naye nga ŋŋamba nnoonye essimu mutusule nga tukyatinga era nga buli lunaku alina okumpa ssente za SMS. Naye ng'abantu beebuuza Joan gw'abeera ng'ayogera naye ani, naye nga tebamanyi. Emboozi eno yonna yakutuusa ku kitanda. Twali tutuuse ku kitanda. Eno emboozi yonna bw'ogigattagatta yakutuusa ku kitanda n'essaawa n'okutuuka nga tewewulira bulungi. Iye, kubanga natandika okuwulira obulumi oluvannyuma nga Edgar amaze okunkozesa, kubanga yankozesa roughly. However much oli guy yanforcing into sex, but ate Edgar exceeded. Kyasukuma 2 consecutive hours rough sex ng'ate tawummulamu. Okubeera nga okuwummulamu nga he was turning me in another position. Styles ezisinga okubeera deadly and dangerous. Kati we nali ewaka kubanze nabunaabuna okutuuka okwogera amazima. Nayita mu bulumi process yali mpanvu, ebikangabwa bingi ebyaliwo. Nanoonyanga omuntu asobola okuzuula ekinnuma nga simugambye, naabula. My mother failed. Ne ngenda ewaffe mu kyalo nabo ne balema okuzuula nga saagala kugamba muntu, kuba omuntu oyinza omugamba n'agamba aweekoza. Kati nze nayagala oli akyezuulire. Not until my uncle discovered it. N'akizuula. Ate naye nalwawo mugamba amazima kubeera namunyumizanga nga mulaga nti I was defending Edgar, kubanga I believed Edgar was my husband. That is what I used to believe. Era nga saagala muwaayo nga nkiyita kumulyamu lukwe, kuba we yaŋŋambanga. Yaŋŋamba w'olimpaayo n'oyogera ebintu bino ojja kuba ondiddemu lukwe. Era nze ne kati nkyalimu okutya nga mbyogera. Edgar, essaawa eno tewafunafuna kutiisatiisa kwonna nti bw'olikola kino ndikola kino? Byaliwo era nga kange ekisooka kyaŋŋamba we ndibyogera ali nkyawe era alimanya siri mukazi mutuufu, sisaana nakuwasibwa muntu yenna. Era naŋŋamba nina kubikuuma nga byakyama. Kati bino mbigattagatta nga ndi waka ng'obulumi bweyongedde naye nga sina gwe naagambye. Ne mbijjukira byonna gye byatandikira ne ŋŋamba nedda kanjogere amazima wakiri nfe. Naye nga I used namulootanga nga mulaba ng'oluusi mba neebasa ekiro ne muwulira nga mpita Joan, Joan, kati nga ngoberera eri eddoboozi nga mbadde mu nnyumba nga neebase ku buliri. Ne nfuluma okutuuka ku madala nga ninga alaba ekifaananyi kye wabweru. Naye nga ŋŋamba tompaayo, kuba nali ntandise okutendewalirwa mu mutima. Aŋŋamba tompaayo, tonjogera naawe tonvaamu biki. Ngera nga ntuulaawo ku madaala nga mpulira amaloboozi ge nga gogera mu matu gange. Era oluusi anko yambuzanga naye gwe obadde onyumya naani, nga simugamba. Naye lwali lumu nawulira omuliro mu lubuto lwange ng'olubuto lunnuma, kubanga we twatambulanga oba takisi neekuba ku hampu nga mpulira obulumi mu lubuto naye nga simanyi kwe kiva, nze nga nziyita ulcers. Nga wentambula oba ne neekoona nze nga sidduka, sina kubendinga for so long nga mpulira pain mu lubuto. Paka we naye lunaku lumu it persisted. Twava ku ssomero ku Ande Mwesigwa, twambuka akasozi okugenda ewaka, ne neekoona ku jjinja, nakkakka na bukkakkanyi wansi wenti nga soogedde kigambo kuba obulumi bwali bunsita. Kati anko atambula agatuusa wala, agenda okyuka emabega nga tandaba, n'akomawo yansanga nkutamye wansi, n'ambuuza obadde ki, nga soogera kigambo kyonna kubanga buli we nagezangako okwogera ng'omumwa guziba. Wagezangako okwogera ekikuluma ng'omumwa guziba? Ng'omumwa guziba nga sisobola kwogera. Oba wemba nga abikula bwe nti
ne ntandika okutya muli mu mutima gwange ngera mugamba anko maama tomugambe kati nga wentuuka awo mugambe nti kiri bwekiti ng'omumwa guziba nga nsirika. Era lumu yaŋŋambanga naye gw'omanyi okuvaako ku nsi n'obeera nga ataliiwo. Ne mugamba tekisoboka nze mbeerako Eva. N'aŋŋamba obeera awo n'oswitchinga off oba obeera olazeewa nze simanyi. Ki ekyakuviirangako omumwa okuziba olowooza ki ekyaleeta ensonga eyo nga buli oba ogenda okuloopa omusumba omumwa gwesiba omusumba byakutuusaako omumwa gwesiba? Nze simanyi kwe kyavanga. Kyamazima simanyi kwe kyava kubanga olunaku lwe nayogera amazima nali ku buliri nga ntaawa owe n'okoona wansi. Anko yantwala ewaka n'aŋŋamba sooka empummulemu. N'agenda yalina abaana baatwala ku ssomero. Yakomawo nga nkaaba. N'ambuuza kiki. Navaamu eddoboozi ne mugamba nakola ensobi mu bulamu bwange naye simanyi oba Mukama alinsonyiwa. N'ambuuza nsobi ki, saddamu kwogera. N'ambuuza Joan ensobi ki, mbuulira ayogera nga soogera nga nange simanyi lwaki. Paka we yambuuza weebaka ne musumba n'ennyenya omutwe we nti. N'aŋŋamba nze nakimanya naye nga tokiŋŋamba. Naye ekyo ekiro nasula bubi. Olubuto olwannuma ne lutabuka paka we yantwala mu ddwaliro ne bankuba empiso zaalinga 8 naye nga tewali kinkyukako. Ne bankuba pain killers naye nga nninga obulumi bweyongeza. Ne bamugamba ntwale mu sikaani. Bwe bantwala mu sikaani bansangamu ebizimba 2 mu lubuto. Ekimu kyali mu nseke ekirala nga kiri ku mumwa gwa Nabaana we byali. Naye era nze natya nga manyi bagenda kunnongoosa naye ne baŋŋamba tebagenda kunnongoosa bagenda kunteekako eddagala bikale mpola mpola. Ne mbeera awo nga banzijanjaba. Kati ne mala ne ŋŋamba kansibe omutima ŋŋambe anka amazima naye nga nnoonya wentandikira kuba ye already yali afunyeeko ku kifaananyi. Nensooka ne mugamba ku bimu ku byo. We namala n'aŋŋamba kati totya naye yogera ombuulire story nga bweri. Ne mugambako. Era nalwawo muwa ennamba ya Edgar nga mpulira omutima gukyatwalibwa eri kubanga we nava e Busiika yankubiranga amasimu nga ŋŋamba Joan waŋŋamba ogenda kumbeererawo nze ndi mwami wo ddala ddala ndi eno nsula nzekka ne mu nnyumba sina na muntu anfaako oliwa jangu mazima ddala ngenda nakufa nga toliiwo. N'aŋŋamba oba ddala ddala oli mukyala wange jangu nga bye bintu byali mu kunkaabira. Mukyala we yali annobe oba? Mukyala we yali anobye. Yannoba ku lwa nsonga zo? Kubanga enzijukira kubanga Edgar baamusiba ne bamutwala ku poliisi e Bombo ne mudifendinga ne mbagamba nti Edgar teyankozesezza naye oli omuvubuka omulala eyakoze ki eyankozesezza. Ne ntwalayo abasirikale ku ssiini kati ne bagoberera obwo obujulizi ne bamuwa bondi n'avaayo. Kati nali mpitawo ku kyaki ngenda ku ssomero nzijeyo gundi yange kwe neewandiisiza National ID mukyala Edgar n'ansangayo ku kyaki. Mukazi yangoba n'amayinja ng'ayagala kunkuba. Genda todda ku kyaki yaffe biki oli sitaani oli biki todda wano gwoleetedde n'omwami wange ebizibu oviiriddeko n'omwami wange okumusiba. Bwentyo bwe nava ku kyaki eyo ne siddayo. Omusumba ne mwawukana tewaddayo mu kyaki? Saddayo mu kyaki paka nakati. Naye kati owulira otya bakujjanjaba ebizimba byakendeera oba bukyakuluma obulumi okyabuwulira? Sinnaba kuteerera kubanga nkyayina kubanga I was affected mentally and psychologically. Ebintu ebimu tokyabitegeera bulungi nga bw'olina kubeera. And even emotionally kubanga nze from that time nakyawa abasajja. Seesiga musajja yenna
kabeeraani sibeesiga. Bubaka ki buyinza okuweereza abawala banna abakulaba essaawa eno ku mbeera gye wayitamu? Obubaka bwe mpeereza bawala bannange, ekisooka tulina okwewala okukuuma ebintu ebimu ng'ekyama ate nga biba si byakyama. Kati okunyigirizibwa kwonna okwekuusa ku sexual harassment, okwekuusa ku drug abuse, ebyo tebiba byakyama. Kuba nze natyanga okwogera nga mmanyi nze nzekka gwe biyitako. Naye kye ŋŋamba abawala bannange, ekyo ky'oyitamu si ggwe aba asoose okiyitamu. Era tekirina kukuswaza kukyogera. Kyogere ofune obuyambi. Kuba nze singa nayogera ebyo byonna tebyali ntuuseeko. Era n'ekirala kye ŋŋamba abawala, baleme kumala geesiga bantu. Kati nze neesiga Musumba ne ntuuka n'okwawukana ne bazadde bange. Kuba ye nali kuba ekintu kye yasooka okuŋŋamba nti maama wo si mulokole, ky'oba omanya talina bulamu bulungi bw'akwagaliza. Ekisooka alina emizimu egimufugiramu, tegisobola kwagaliza kusoma. Kati awo ne ntegeera nti kati kuba ye yaŋŋamba ayogera ne Katonda. Tinemanyi nti ono waba ayogera ne Katonda kitegeeza sitaani akozesa maama wange. Ate ne neerabira nti ne Edgar sitaani asobola omukozesa. Kati obubaka bungi bwe nnina eri abawala. Ekisooka kye njagala okugamba abawala nti bwe kiba nga kyekuusa ku kunoonya Katonda oba kumanya Katonda, Katonda atandika naawe oba nze. Atandikira mu ggwe, soma ekigambo kye. Ne bw'oba togenze mu counseling, osobola okufuna solution. Kuba nze counseling yasinga okundeetera ebizibu bino. Era kubaka mpozi obaka ekirala njagala kigenda eri abazadde, bamaama oba bataata. Kuba nze maama wange yalaba nga embeera zange zaakyuka, nga nze neebaka okuva ku makya paka kiro nga sizuukuse. Naye nga ayomba buyombi, gwe weebakaabaka buli ssaawa oba wabaaki oba naye ng'agamba, naye ng'alina ekintu kya suspectinga. Ngamba okuva lwe wagenda mu kyaki eyo wakyuka. Naye maama wange yali mukambwe, kye kyantiisa omugamba ebintu ebyo. Kati nsaba ne kye ŋŋamba abazadde, obukambwe bubeerawo naye ate mu bintu ebimu omwana olina omukwata mpola mpola n'akugamba ekituufu. Kuba nze ng'omuba oti ng'okutya kunnyambala era nga ntya okugamba ekintu baŋŋamba oba agenda kuŋŋamba ki. Kati abazadde babeere beegendereza n'abaana baabwe. Abaana tulina bingi bye tusirikidde ku mitima. Naye engeri maama wange gye yeeyisaamu esobola okunnemesa omugamba ekiba kintawaanya. Mpozi n'abasumba, abasumba bennyini, abasumba akalowoozo k'embawa, balekeraawo okulimba abantu nti boogera ne Katonda oba bamulaba. Kubanga ekituufu Katonda talabibwa buli muntu. Ate teri alimulaba, ate tewali yali amulabye kuba bwe kyawandiikibwa mu Bayibuli. Kati ebyo bye bakozesa mbu nalabye Katonda era naloose nga ntambula nga Yesu andi waggulu, ebyo bifu babyewa. Amannya gaffe mpozi gwani? Amannya nze Nakawunde Joan. Akati Joan, oli mu kiraasi ki era osomerawa? Kati ndi mu senior 5, nsomera ku Andemwesigwa Comprehensive High School Wakiso. Bayizi banno wabanyumizako ku mboozi eno gy'otunyumiza olwaleero, waliwo abakimanyiiko? Kisinziira. Kuba kati nsinziira ku kondakiti y'abaana mu masomero. Ne mugamba nti ekyo ky'oliko kikyamu. Nagibagambako short, saabagamba biri ebyewalaye. Just nabagamba nti baleme kubuzaabuzibwa, balina okufuna engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe. Kuba nze ekyandeetera ebyo nali simanyi ngeri ya kukondakitingamu obulamu bwabwe. Kati mbagamba kuba ku ssomero waliyo Scripture Union Club. Ate esingamu baana bato ba S1. Kati in case when nina kye mbagamba, I used
I use part of my story as a guideline for them babeere nga babisuubira kati wekimutuukako abeere nga ajjukira nti Joan yatugambawo ati. Era kati these days waliwo essomo lye nabadde ntandise okusoma nabo okusharinga nabo baliyita the true God kubanze kyandeetera ebizibu. I didn't know who the true God was. Kati we nakitegeera tinange ntandise okukibagamba kati gwo omusumba agenda okubagamba nti nalabye Katonda aba amanya nti omulimba kuba naba. That is what we are sharing. Nenga story yange tebagimanyi nnyo kubanga nze story njitegeera nze nganze. Era one thing I believe tewali asobola gitegeera. Kati ani akuweerera? Uncle wange yampeerera. Bazadde bo balemererwa? Mami wange she's not financially well. Era nga naawe obimanyi. Abatulaba eyo y'emboozi ya Joan mugiwulidde n'ebyamutuukako byonna. Naye obubaka buno njagala bugenda eri abasumba. Mwefuula kye mutali. Emisana obeera musumba, bwe buziba ofuuka ngo. N'abaana b'obuwala tumanyi we tulina okukoma. Manya ki ky'osinza. Manya ani akulimba. Kuba si buli omuntu gw'onoosanga mu kkubo ojja mwesiga. Kuba mu abaana b'obuwala mwesiga mangu abantu be musanze. Nsanze omusumba mukkiririzaamu, tomanyi kikyali, tomanyi oba musamize musumba. Emboozi ya nnaku nnyo. Anyway, kati awo wennyini tugenda kuba tufuna ku uncle eyatwala Joan mu ddwaliro atubuulire ki ekyatuuka ku Joan era bwe yali mu ddwaliro ki ekyamutuukako ng'azirise biki bye yabagamba nga mu kuwunga. So tovaako mu ddakiika emu 2-3 uncle agenda kuba twogerako naye ddakiika emu 2-3 tovaawo. Subscribe Rock TV Uganda wansawo. Mbozi nyingi zikyajja katwogereko ne uncle. Nga bwe mbasuubiza nti tugenda kuba twogerako ne uncle wa Joan eyatwala Joan mu ddwaliro ng'azirise n'ebigambo ebitonotono Joan byayogera ng'azirise nga takyategeera byatugambyeko. Uncle yaliwo asobola okutuwa obujulizi. Twagala twogeremu ku mu ddakiika emu 2-3 atubulire embeera kyaliwo. Uncle Joan tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubasanga. Amanya gaffe? Nze Kaweesa Ronald James. Bwe tubadde twogerako ne Joan mu mboozi eno ayogedde nnyo uncle. Uncle gwe waliwo Joan olunaku lwe yazirika n'atwalibwa mu ddwaliro. Era ebigambo ebimu byayogera ye takyabijjukira naye agamba uncle abimanyi. Joan bwe yazirika biki bye yayogera nga bwe mwawuliriza ne mwanya nti ono omwana baamukozesa kino ne kino? No, at first bwe yali ava ku ssomero alyoka agwe wansi ne musitula ne mutwala eka kuba byalinga atera okukolapsinga n'alumwa ne museeka n'awummulamu ne mupenikira nawe zinganoza bya bulijjo. Naye nga already nali naye kinatandika okulaba ng'alogoota n'ekiro n'ebintu byayogera n'ebyo nindanga okubeera okususpectinga something era ninjala okunoonyereza nze nganze. Naye ku olwo bwe namuwummuzaamu n'alema ngamba nfa era n'angambye ekigangamba uncle ngenda kufa naye ngenda kufiira mu kifuba. Saamanya lwaki yakiŋŋamba kyambeeranko nnyo era ku olwo ne mutwala mu ddwaliro ne bamukuba empiso naye nga takyawo, ne bamukuba n'empisa emu ebasa ne zigaana omukwata paka lwe yatereeramu. Kati mu kutereeramu enkeera ngamba olubuto olunzita yange bafumita ebintu biki kakati kwe kumutwala ku Sabasikaani ne tumweyongera ku St. Joseph Hospital. Bamukebera nga bw'ababuulidde bamusangamu ne twalabirayo ndowooza ennaku zaalinga 4 ne bamudischarge ng'entudde eka. Kati mu kudda eka yabeerawo ennaku 2. Kati bwebeerawo ennaku 2 ne tutambulangamu kubanga ntera nnyo okumutambuza aleme kubeera wakanga kuba abeerako abeera stress kyalaba ebifaananyi biki naye nga tayogera bifaananyi byani. Kakati bwe tunamuzzeeka kati ne tutambula ne tujja e Kampala. In fact twali tugenda sisinkana Diana naye tutamusinkana. Kakati ne tufuna twagala tugende ku human rights nga mugenda sinkana Diana on wa school, Diana School Girl Foundation. Yes, namukubira ku simu naye n'angamba ndi siri mu Kampala naye nja kukulaba.
kakati ne tufuna advice tugende ku human rights ng'ayagala alabeko waayisa message okubanga etuuka ku bantu. Kati ne mubuuza Joan, ddala onooyogera gwe n'abya human rights? N'aŋŋamba anko ndi mumalirivu ngenda kwogera. Ne mugamba nti ekikubeerako olwoba ogenda okwemwa guziba. Omumwa gwe nga guziba gutya? Asooka n'amyuka amaaso n'azipa n'alanga okujja agenda okubaako kyayatula. Kati bwe kimuta n'alyoka agamba I'm going to say the truth. Kati amala okyogera ekyo n'addamu n'aziba omwa, awo n'aswitchinga off for a certain period of time. Nenze nga ndi mugumu kubanze sitiisi wa sitaani. Ne mbeerawo ne nsaba kubanze ndi musajja mu advent. Ne nsaba Katonda wange naye kati to make matters worse. Kwoyo tuva mu ddwaliro like few days nga ziyiseewo. Amaze okuga nti ngenda kwogera amazima. Tuli mu mmotoka twali mu taxi. N'ateeka omutwe ku kibegabega kyange. Ne yeebaka. Era akutte ne ssente ne zimuva mu ngalo ne zigwa ne nzibaka. Ne tutuuka ne ngamba kati ngenda mujjira mu ddwaliro tuyingire muteeke mu ddwaliro njya mujja wafuta. Kati batuuka we tuviiramu n'adda engulu. N'afuba mmotoka naye nga tanyega n'ekigambo n'eki. Okutuuka eka Joan n'aŋŋamba anko ngenda kubuulira amazima. Byonna obulumi buno bwe nnina ngenda kubuulira gye buva watuufu. Kati olwayogera ekyo n'agwa ku buliri. N'atunula eri ku kisenge ne muyita nga teyeenyeenya. N'atunula bw'ati ng'amyusa amaaso gavaamu amaziga mu ne guziba. Kati bwe natanga okusaba essaala yange ninsaba Katonda wange n'alanga okulwana nnyo n'afuna amaanyi n'annwanyisa mu nnyumba olwo nga tuli babiri waliwo kawala kange akato akali mu P7 ko nga kalaba bulabi firimu. Kati ne musitula kati ne ngamba omwana ono kati bwe natanga okulwana n'alanga okwogera ebigambo tajja byogera. Ne mbuuza kati gwani ayagala okumutta? N'agamba nze omuttira ki? Lugambo. Ne mugala Lugambo kati ajja byogera bwe gaba ge mazima. Amwogereramu ng'eddoboozi lya musajja ajja byogera. Kati nga bamala okubeera ng'aluma amannyo. Kati ne ngamba omwana ono embeera kati alanga okukaaba ekibanga ekimuta n'akaaba n'akuba omulanga. Ne ngamba abantu singa omwana ono afiira wano mu poliisi tetumanyiyo malogo. Bw'afiira bagamba wasse ki? Kyenava musitula naye ng'alina amaanyi ne mufulumya. Kati namuteeka ku shedi n'ayimirira. Nga nindaawo nzije. Ne nzija mukudda nasanga ataagudde ne musitula buto ne mufulumya ne mussa mu clinic eri nearby n'abeerawo. Naye ng'alwana ekiro kimukutte kimuga olyango omuntu gwe batuga bw'abuluka. N'akanuka amaaso n'alwana. Kati waliwo omukyala kale maka ga Reverend ne tugendawo sijja mwatula manya kubanga yagaana okubeera mu media. Ne tugendawo ne bamuyambako bamutwalirawo ne bamusabirako ne bamusiiga ku anointing oil kane bibanga ebimuta. Ne tutambula ne tudangamba anko tuddeeka nze sisula eno ne tuddeeka. Tudda mu nnyumba eka 30 minutes. Embeera neetabuka buto ate ne kibeera waasi. Kolo nasibawo nnyumba ne ngamba bakufa kaakole ki? Kaafiire mu nnyumba muno. Ne nsaba Katonda wange ne ngamba ne nvaamu n'amaziga. Era awo Katonda bwe yannyambye nina mukwano gwange omu ali walako. N'ankubira ku Facebook ne twogera n'agamba kiki? Ne mugamba nno omwana wange mulwadde wuuno. N'agamba katusabe ne tusaba. Kati ne bitandika okwogera. Mbuuza gwani? Nze Edgar omwana ono alina olugambo. Twalagaana twakola endagaano tampaayo talina kunvaako nze nno muwasa tajja kuzaala biki n'ebiringa ebyo. Kaakati Katonda n'atuyamba ne kimuta. Bwe kyamuta n'aggwamu amaanyi ne yeebaka. Kati waayita ennaku ezo bbiri n'alyoka akola ki? Alyoka ambulira sitole yonna mu bujjuvu. Ne mugamba ebigambo bimwe ati tambula nange. Kubanga ekisooka waalingawo yali yamuteekako ekintu nga bwe yabagambye nti yamugamba ne bw'onooba olazeewa nja kujjanga bwe nkwetaagira. Kituufu era yajjanga ajja atya mu kifaananyi eky'ekigost. Okitegeera? Buli awo olaba omwana alinga alina omusajja mu buliri nga kati nze bwe ndaba embeera era in fact asula kati mu kisenge w'ensula. Era bwe ndaba embeera eyo ngeze nga mukwata omumagulu bw'ati nga nyweza oba mukwata omumwa ogenda olaba ngadda engulu. Kati kinava mbuuza mugaya Joan olina ekintu ekikukozesa ekiro? N'aŋŋamba anko kituufu ne bwe buba misana kasita mundeka mu nnyumba nzekka ekifaananyi kikola kijja. Era that particular time n'aŋŋamba wuuyo naye nga bwe ntunula simulabawo. Kinava nkwata Bayibuli yange ne ŋŋamba Katonda wange nze sitya sitaani ate tanyinaako mu nnyumba tanyinaa mu kifo so mwagala afulume tekyaddamu kulabika. Kane tujja nga tutambula mpola bwe tutyo
paka lebigenze bimuta naye ng'abadde yasigaza ekyo ekintu kyekizimu ekijja nekimukozesa abayebasi nga bulaba omukyala ng'alina omwami we mu buliri ng'era bw'abeera omwana n'ogenda ku sakitari ng'omulaba yenna ali active nnyo kati nze mu kukwata bukwasi bwe nti ne mmunyweza ogenda okulaba nga kimuvuddeko era bwadde ngo agamba simanyi kimbaddeko naye ate mpulira ng'abadde n'omusajja kati yali yamuteekamu ekyo ekintu kati nze mu kusaba kwange kubanza I believe in God nenfuna okutegeezebwa nti yamuteekamu eddagala. The day they went to the pitch, that is when yamuteekamu eddagala. Mugamba simu bw'asaakinga simanyi biki n'olulimi lwe, that is when yamuteekamu eddagala. Kati we yafuna sex ono gw'abanyumirizza, that is when he sealed. N'aba ng'amuteekako ekyo ekintu kati ng'asobola omukozesa wonna waakola ki waayagala. Omwana yannyamba n'aŋŋamba anko oyinza okuwooza muwaayiriza Omusumba. Yakuba essimu ng'amukubira n'ateekawo endala eri naye alikodinga amaloboozi ge Omusumba oli engeri gy'ayogeramu. Nze erige biki ng'olaba ayogera ngeri ya mukwano. Munaye nkyakwagala biki tonvaamu n'ebiringa ebyo. So naye Mukama yatuyamba n'agenda ng'asumulugera okutuuka okubanga wano teyandiyogereddewo. Era olwandimuyise mwana we ng'azibidde wano mu okugwa eri. Bwe bulamuzi bwe nayitanga munooyo. Olwaleero kusinziira ku mboozi ya Joan nga bwebadde n'ebyotunyumirizaako omuntu akulaba yenna yandirowoozezza waliwo obuyambi bwonna bwemwandyetaaze ku Joan era ensonga lwaki mwavuddeyo mwogereko naffe. Ensonga esinga obukulu yatuleese okuvaayo nti ye ng'omwana awulira nga yeetaaga okukozesa life experience ye okutaasa abaana abalala mu ggwanga kubanga bingi ne mukyaki mwennyini mwe yali mulimu abalimu obwedde ffe be twamala okunoonyereza ko tumanya nti gye bali balina obuzibu bwe bumu naye basirise n'okulaba nga basobola okwetaasa obutagwa mu bikemo bifaanaganako bwe biri kuba babuzaabuzibwa nnyo. Secondly abasumba abamu bakozesa ebintu by'amasitaani ate mu makanisa kati baakola ku oyo omwana. It is evident kubanza Omusumba namukubira essimu ng'omwana oyo azibye omumwa ne mugamba kyonna kye wakola omwana njagala okimuggyeko. N'aŋŋamba sina kye namukola ne mugamba omwana azibe omumwa buli lw'aba ayagala okwogera naye byonna kimanya nti yabimbuulira era kyeyavanga nti anko Joan ekyamazima nina bye nnakola naye ngenda biggyawo. Ate Omusumba yagamba yes ku ssimu yange kuba nayogera nina obusungu bunnyo era bamala okubikkiriza ate lwakuba kyanneewuunyisa ate bwe baddamu okumufuna yagaana okubikakasa nti bye yabyogedde naye ekyo ntukireka naye nze nga bwegasa era kye tusaba twagala tuyambibwe Omusumba yaggyeko omwana n'ebintu bye yamukola kuba kati ffe tulwanye kye tulwanako kyolwa waali luli ng'atula mu kiraasi n'addukamu ng'alaba ekifaananyi ky'Omusumba nga talina mirembe naye kati takyasobola atula mu kiraasi n'akola ki n'addukamu. So kye twetaaga Omusumba oyo kyonna kye yakola akiggye ku mwana ekisooka. Ekyokubiri nti ye mwennyini ayagala kuyambibwa atya abe ng'asobola okutuusa obubaka buno ku buli mwana muwala gy'ali oba mu kkanisa oba mu masomero oba wa asobole okutaasa eggwanga ate gwe mulamu omukulu kati nange ndi mabega we lwekyo kyovola nti buli wamu mutuukawo ndabe ng'atereera. Tufubye okumujjanjaba obulwadde bwe tumujjanjaba ssente nnyingi nakati tukyajjanjaba sitiiru kubanga tannatereera ojja n'akaaba mu lubuto kujja wano n'abula appetite n'ebiringa ebyo. So kati awo we tuli bwe tutyo. So omuntu yenna ali willing okujja okutwegattako ndis ku luno mulimu olugero tuliko tumwaniriza. Amanya gaffe anko Nze Kaweesa Ronald James. Anko wa Joan. Nze anko wa Joan. Abadde naffe okuva gye twatandikidde emboozi ya Joan ebadde mpanvu n'okutuusa essaawa eno. Sayidi ya Joan mugiwulidde ne anko mumuwulidde ne mwana byayitamu mubiwulidde. Emboozi ebadde ya nnaku nnyo. Ndowooza abawala abato mufunye ekyokuyiga naddala abavubuka mufunye ekyokuyiga mu mboozi ya Joan. Era gwe muwala yenna ng'ali onyigiriziddwa nga Joan ng'olabye emboozi eno osobola okututuukirira osobola ku contact us on 0702558372. You can talk to me oba n'ogenda ku website yaffe ya School Girl Dana Foundation waliwo contacts eziriko oba n'ogenda ku Facebook Rock TV Uganda
teekamu message gy'osindika wonna Rock TV Uganda Facebook ejja kuwanga ekwanguyira sindika message yo n'obubaka bw'oyagala tuuse eri abantu tujja kuba tukutuukako tunyumiza emboozi y'emu ng'eya Joan gye yayitamu. Sigenda kubanga nsuuka wano ebigambo bibadde bingi byogeddwa naye ng'ebyokuyiga byenjagala bibeere bingi okusinga abavubuka abawala kino kyakuyiga eri mmwe emboozi nga zino tuziyigiramuko bingi. Njagala mbasiibulire wano mubeere bulungi mweraba. Remember to subscribe on our YouTube channel Rock TV Uganda. Wansawo just nyingawo kapeesa stories nyingi ziba zijja nz'abawala ababonaabona. Tugenda kuba tukutuusaako n'abawala abali mu nsi z'ebweru abali mu kubonaabona emboozi yaabwe naye nina mpanvu. Amaanyi asigadde nze Divorce Matovu Musambaganye. Mubeere bulungi mweraba.